Daktari Samia Suluhu Hassan tayari kwa kuja kula kiapo. President wa Tanzania Samia Suluhu Hassan okugenda okuba ebirayiro atambulidde mu luseregende lw'emmotoka nga kulembeddwa mu pikipiki za polisi. Bendera zetu ziwe juu kabisa wakati Mheshimiwa Rais anajiunga pamoja nasi. Omukolo gwadde mu kibangirizi ky'amagye mu kibuga ekikulu Dodoma. Anawasili uwanjani hivi sasa. Bwetabyeko abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo okuli Evaristo Ndayishimiye owa Burundi, owa Somalia Hassan Sheikh Mohamud, owa Zambia Hakainde Kirema, nga President Yoweri Museveni akiikiridde omumyuka we retired Major Jessica Lupo. Mukulayira kuno abantu abulijjo tebakkiriziddwako nga kubaddeko abantu si bangi. Sabalamuzi wa Tanzania yakubisiza Suluhu ebirayiro okufuga ekisanja ekyokubiri. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaihifadhi. Abakulembeze ab'enjawulo abeetabye ku mukolo bayizayizizza Suluhu olw'okulayizibwa kyokka ne basaba bannansi ba Tanzania baleme kulowooleza mu kwekalakaasa nti kwe kujja okumalawo obutakwatagana mu nsi yaabwe. We celebrate with you the importance of the United Republic of Tanzania moving as one country. This is very important. Peace, security, stability of Tanzania is the peace, security, stability of our countries in the region. Kwani kutoka zaidi ya miaka 60 Tanzania iliendelea kuwa mfano wa amani na utulivu, umoja na maendeleo. Babase balowoolezenga mu kuteesa okusinga ekirala kyonna. When we have complaints, we have problems, let's come to one table only. That's the dialogue table. The dialogue table. That's the one which we should use, we should invoke to deal with our challenges. Mukwogera kwe Suluhu yeebazza akakiiko ebyokulondoola okutegeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya kyokka alaze okunyolwa olw'obutabanguko obwabaluseewo mu ggwanga wiiki ewedde obwaviiriddeko abantu okufiirwa obulamu bwabwe n'ebintu. Machafuko ndani ya nchi si mema, hayana bei, hayana thamani na si faida kwa yoyote yule. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaombe sana tuzingatie umoja, amani na utulivu wa nchi yetu. Agambye nti kino kyaleeseewo enzikiza mu nsi yaabwe wabula n'agamba nti mu ngeri eyeewuunyisa abamu ku babadde beekalakaasa si bannansi ba Tanzania era nga bakyanoonyereza. Kamati ya kitaifa na kamati za ulinzi za mikoa na wilaya na wataka muhakikishe kuanzia leo maisha ya wananchi yanarejea mara moja. Suluhu agenda kufuga ekisanja ekyokubiri ng'ekisoose abadde amalayo eky'omugenzi John Pombe Magufuli eyafa mu mwaka gwa 2021. Suluhu yawangudde akalulu kano n'ebitundu 98 ku buli 100.